obulwadde obulamu bwali bugenda ebyaddala lwakubona muzeeyi ekyenjawulo kyokka ekimuliko ku bajjanjabi bonna ab'omu nsi ebyo no tebiba mu kamera. Wano tusobola ne tunyumyanyumyamu okwo naye ebyo no tebiba mu kamera. Era ye wakujjanjaba kyama kyo naye gwe genda tandika obulamu obupya. Ne mugamba maama Alima mwesonyiwe mukazi mukulu tojja musobola tofa ku bintu bitakwongerako ofa kukola ki. Era kyansanyusa nnyo okulaba nga ate muli ne maama Alima nga kwegamba wazaawo enkolagana. Olina amaanyi. Amaanyi ge ngamba lwaki ngamba nti olina amaanyi. Maama Alima ye yava mu kamwafi. Nakulabye n'omusawo Muganda ngemukunja tonzita maama ningamba ate Alima yatidde. Abantu badingana kuva Alima we yajewo. Ng'alina okutya kubanga kati mukunja yali ajogebwa nga tebamanyi nti ate mabegawo waliyo ab'amaanyi. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kati ekyenjawulo kyokka nze kye neebaliza muzeeyi bwe nasembayo mukubira nga mugamba nti mansioni ng'eremedde mu musingi maama Alima yazzeemu n'agikwatamu n'aŋŋamba teyagikuttemu naye omusingi guba muzibu. Biyita byangu. Nali simanyi nti omusingi ogwo gusinga byonna gusobola okuli era natuuka ne ŋŋamba oba maama ate agizzeemu nayo batumwetondere butonga ndaba tetambula. Nze nakukubirako ku simu neŋŋamba Shadia Wamalinda muzeeyi lumu namukubira essimu nga njagala nakubira muzeeyi kasiko mutaasa essimu kati mukunja afuna ekyekwaso buli webikalaatamuga anti nakwata $5,000,000 neziteeka mu musingi gwa mansioni negaana okuva ku musingi okategere. Kati mu bwongo bwange neŋŋamba mansioni $5,000,000 nzitaddemu nkutta 2 nzitaddemu webaŋŋamba kati leeta emitayimbwa kati leeta seminti jjukira seminti agenda mu musingi gwa kalina aba muka batabula mungi. Era nakubira muzeeyi ono ne mugamba muzeeyi maama Alima alabika mansioni eno naye agikuttemu kati tekyatambula. Naye muzeeyi ono era singa muzeeyi Kasiko Mutaasa yali mufere awo we yali atandikira n'aŋŋamba sooka oleeteyo kino. Singa yali banaabalala yali aŋŋamba maama Alima agizzeemu wenkebeddemu wano yafuna kyoleetaawo. naye nebaza muzeeyi Kasiko Mutaasa yaŋŋamba mwana wange wakateekamu sente meka nemuga tuli mu bukadde 9. Nze we najja wano mu bigambo ebimu byannyonnyola mwalimu ekigambo ekintu ekyali kisinga okuba ekizibu mu bulamu bwange kyekyokuŋŋamba nti sonyiwa maama Alima Namakula byonna bye yakola. Amaze okukwata muwala. Kati nze mu bwongo bwange ekyo yekimu ku bintu ebyali ebizibu ennyo mu bantu be nali sisuubira kusonyiwa ku dduniya kuno. Maama Alima Namakula nali sisuubira musonyiwa. Twali tugenda gugulana mpaka omu ku ffe mpaka mutuuseeyo mpaka omu ku ffe kubanga ezo sente zaali nnyingi yadde bo baagamba mbu butono. Sinziira ku nsonda gye twazisondamu buli muntu yali atereseeko sente mu ssako. That money was much. Kati abantu abamu era we nasonyiwa maama Alima Namakula ne twegwa mu bifuba. Abamu baagamba nti nkikoze olw'okuba bantu eri ewa Fande Kayanja oli owawembula akuba kibooko. Naye nze sasonyiwa maama Alima Namakula olw'okuba nti Kayanja yansaba musonyiwa. Namusonyiwa lwa muzeeyi Kasiko Mutaasa.
What is the magic? Kuba abantu bagamba nti olwo Jena ayinza okuba ye yaba anti ne weyanditute wa Museveni ne waliwo ekyali emabega anti Mukunja namusomesa ate Katonda yampa omukisa nti nasomesa ekigambo kiyingira mu bwongo bw'omuntu ne waba kitegeeredde mu kaseera awo wenkusomesezza naye kisigala kisawulinga mu bwongo obwo paka lukiyingiramu namusomesa ebigambo ebimugamba nti ku nsi kuno tomaliranga ku kintu budde ekitakwongerako fa nnyo kubikola ki kubikwongerako kati music waali awo mu promoting kifo ky'okudda mu ntalo naani ne Maama Alima kuba mukazi yeefulidde emyaka gye byakola abikola mu kutegeera kwe oba yabikola oba teyabikola muleke omuvinga ki ono meeting gye yalimu n'okusisinkana kwe basisinkana yali mu kutya kuno kwali kubuulirira buwulirizi Mukunja oba olina kye wakola nafukamira n'okufukamira kuba kati ono Mukunja mwana wange nafukamira eri bajjajja ne mbasaba bagondeze Mukunja embeera abalabe bonna bakkakkane amuvinge ono muko ensonga yeeyo musajja wasonyiwa omukyala ne musonyiwagana naye nga there was a magic behind anti kati ensi kwe kugigamba ekyamakati nze Maama Alima kubanga we bampita ewa Fande Kayanja abantu abamanya Fande Kayanja musajja wa Mbooko ye yali owa Wembule abatamutegeera bulungi era wootuuka ewe wakuumibwa mundu b'amagye okategeera nenze era natuukayo ng'abe jukira nze wemba ku mazima nga manyi nti omuntu yabba esente zange bwe ne woosimba wali emmundu kenda naye era natuuka ne ngamba ganzikakane nga njijukira kigambo taata Saabataasa Kasiko Mutaasa gye yaŋŋamba era nze ewa ddadi waliwo abayimbi abasobola okujja naga nze kaŋŋende ddadi anjokyeyo miliyoni 10 nze kaŋŋende ddadi anjokyeyo miliyoni 2 kuba obwo obuntu butono abukola nze ddadi ne waba tampadde ssente naŋŋambayo ebigambo 4 nga ntambula nga ŋŋenda kuba ebigambo byakugamba waliwo ebituuka nga bisinga ne ssente bangi babawa ssente nange nali nfunye nno ku ssente nnyingi nga sinamiidinga Saabataasa nali nfunye ku ssente nnyingi naye n'ogenda emu 2 nga ziweddewo naye muzeeyi esente ze yampa okuva we naziteeka ku mansion mansion yayogeza abantu obwama gwe kyolina omumanya mansion yafu anti kati batunuulira ka Mukunja ne bagamba kano akalenzi kagenda zimba mansion egwe nga tuli wano tutunula jjukira tututte emyaka mingi nga tulivinga obulamu obutali bwaffe oyagala olivinga obulamu ng'obwa jjajja Saabataasa Kasiko Mutaasa ogenda opangisa emmotoka wali ku bondi jipu ng'eno eya ddadi opakingireko na zino abantu bakutye naye ng'ebyaddala si zizo era nga we bukya n'ogitomeza osayininga ndagaano ya bulamu kusasula mmotoka y'abasajja okategeeze kati ddadi naŋŋamba Mukunja toli serebu nnyo kyasooka ne kinnumamu ddadi okuŋŋamba nti siri serebu nnyo nga nze ate mmanyi ndi serebu nnyo oba olaba bannafuya ne mugamba naye ddadi ate okunnafuya okwenkana bwe kutyo nga kisuse naŋŋamba olina ennyumba ne mugamba nkyapangisa naŋŋamba olinayo akataka konna ke wali oguze nga kako ne mugamba sirinayo yadde akapolozi naŋŋamba ozaddeyo ku baana ne mugamba ninayooko naŋŋamba kati singa ofa leero akalambo ko bakatwalawo ne mugamba bakazaayo mu bazadde bange naŋŋamba kati okirabye nti toli serebu kati nange we naddayo ne neebaka ebyaddala nenfumiitiriza nendaba nga sibangako serebu bakyali baffe be baali batusudiya okategedde manyi tuba n'emikwano waliwo emikwano gye tuba nagyo nga tali kugamba mazima nga newookola nsojja kugamba awo Mukunja nyweza omuliro let me balance this mic bulungi muzeeyi serebu yandibadde ati bwe mba kutunuulira ekintu serebu bw'ova wano genda okigugolingeko abantu bakyeyita n'abandi mu Uganda gano babayita baserebu naye nga bali popular not celebrity yanjawulo bali popular amanyikiddwa okuba celebrity okitegeeza you celebrate your life oba olina okubeera mu bulamu obuli easy yes you celebrate your life and the world celebrates you you are celebrate naye ng'okyasabirizwa
$50,000 kyakabiriza $5,000 kyakubira ka sport mpulako meeza toli serebu kadde musikategedde muzeeyi sikategedde ebigambo bya muzeeyi olumu biruma naye nga bituufu. okyasaba okyegayirira bakuguleko emmeeza you are not a celebrity. Celebrity kitegeeza nti celebrity tugambe nga bamusa Beyonce ayinza okujja wano e Uganda n'asaba abantu bamuwe emmeeza mwe mwenyini abaagalamu omukola ki that is a celeb. Celeb yaabako amasannyalaze nga ensi yonna bw'atuuka yayaana ate nga ali financially stable. Kati abaana bawana e Uganda bakyasula mu mizigo bahasolinga befuula kye batali betadde ku bulamu obuli expensive mbu kuba celeb banandaba batya moving obulamu butakustressinga fake life wefekinze wena wefudde owebbeeyo ogenze ku apartments ez'ebbeeyi bikuleeze enkaka wano wabweru olaga abantu muli celeb naye nga gy'oli osula buli lwaki weetera ku pressure nze kasiko omuvinga kyendi kyondaba wano kyendi songerako kyesiri so bye nagamba ono mukunja nti kasita weefuula celeb ne weeyita celeb kitegeeza n'ekikomando kukuba tojja kukirya kitegeera ate celeb banandaba batya ogendagenda mu serena gy'otajja kusobola owulira tojja gula wali kunkumula wa 10 weeyambalira ogende nti kuba ndi celeb banandaba batya ogenda kunoonya ngoye ze bakuseera naye nga tonaba tuuka kukola ki kwewanika kweyo level. Abaana bangi beewanise ne bayita ba celeb ne babeera mu bulamu obw'okwebonereza. Weeyise celeb weefudde ow'ekitalo weeteseeko bagaadi weeteseeko biki opangisiza emmotoka ez'ebbeeyi babawusa baendinga bazze mu byalo nga banyowola ki nga bigaanye kuba bituuka ekiseera ne bikustress nga nekola ki ne bigaana n'otandika kuba n'amabanja ag'abantu abantu ne bakujja mu trust. Omanyi ku nsi kuno ekisinga obukulu banaakatono naye nga kako ate ekisinga obukulu trust mu bantu obwesigwa mu bantu omuntu nga yeesiga omuntu kyamugamba kyakola nga kwegamba mukunja kati bwali asanyusa lwaki yakkiriza kikyali nga mukunja ate ensi neemwagala nnyo era we mbasa erimbe y'omu ku bayimbi kati omuganze nnyo lwakuba yetamanyi kubanga yakkiriza kikyakola ki nti ne bwagenda wali mu wina avaawo abasolozezza nga ate basiimu bamativu nakirabako okitegeera naye gw'olinde Abitex bayiteekateeka ebivulu ali kuteeka di ku lisiti ate akuteeketeke oyimba akuwa emitwalo 2 akuwa emitwalo kakadde kamu nga weeyita celeb